Hajati Kurthum akedde kawangamula mwana watta awandiise ebbaluwa ku makya g'olunaku olwaleero ng'ategeeza eggwanga ng'ategeeza nze SMX Media ng'ategeeza abapolitician nga yeetondera bamaseeka nga yeetondera ensi yonna ey'eggwanga erya Uganda basobole okubeera nga bamutegeera n'okumusonyiwa olw'ensonga okuva ku ntobo y'omutima gwe asazeewo akomekkereze obufumbo bwe ne Akram Gumisiriza. Oluvannyuma lw'okutooka omukka omugamba abavuga omumwa okuguvuga baguvugidde okuva 2022 actually kuva 2021 2022 2023 2024 2025 emyaka 5 bw'atyo Hajati Kurthum asazeewo obufumbo bwe ne Dr. Akram abusuulewo oba abukomekkereze. Kivudde ku ki na nsonga ki zaawadde mu bbaluwa gy'awandiise badde empanvu. Sigenda gikusomera wabula ngenda kubuulira highlights ezibadde mu ebbaluwa. Esookera ddala Hajati Kurthum avuddeyo n'ategeeza nti obufumbo bwe ne Akram buweddewo officially tukitegeeze Mbunira ali single ne Akram tebakyali mu bufumbo buweddewo. Ekyokubiri agambye Mbunira Akram yamusisinkana mu mwaka gwa 2021 lwe yamusisinkana era nga wayiseewo omwaka gumu ng'amaze okubeera nga musisinkana mu mwaka gwa 2022 ne basalawo ekintu bakifuula official ne bagenda ne bakuba ebirayiro embaga n'eruma ne babawoowa. Naye kinene akyogera agamba nti awali wayiseewo ebbanga oluvannyuma lwa Aji oba Sheikh Nuhu Muzaata eyali bbaawo omulungi ng'amaze okubeera ng'afa ng'agamba mbu obuwuulu bwali bumuluma oba obwannamwandu kwe kusalawo okubeera nga bambi agenda ne Akram mu mwaka gwa 2021 yamusisinkanira mu mwaka gwa 2022 ne bakuba ebirayiro kuva 2022 23 24 25 okuba yamusisinkana giri myaka 5 obufumbo babumazeemu emyaka 3 mwana wattu bigaanye okubeera nga bikola. Agamba atandikirawo okulaba red flags nga bakasisinkana however yali mukwano n'asalawo ekintu bagezeeko okubeera nga bakikwasaganya ng'asuubira gye bunaatuukira eyo mu maaso bajja sobola bunnyo ekintu okubeera nga bakitambuza however red flags zaatandika okusuuka paka wasazeewo okubeera nga ekintu kinene akita. Hajati Kurthum nga bw'ali dokita omuyigirize tanogoddeeyo nsonga wadde n'emu gye muviiriddeko kubeera nga baawukana ensonga ebadde mu jeno nga walaba okwawukana kwa Rema Namakula ne Eddie Kenzo. Rema Namakula teyavaayo wadde n'olunaku n'olumu gamba mbu Eddie Kenzo yankola bw'ati Eddie Kenzo yankola bw'ati Eddie Kenzo yankola bw'ati Eddie Kenzo teyampangaza lunch Eddie Kenzo yankuba Eddie Kenzo tewaliwo kintu na kimu kyavaayo kubeera ng'ayogera however twakitegeera officially nti obufumbo bwali buweddewo oba Rema Namakula ne Eddie Kenzo. Ne Eddie Kenzo however much mbu ayagala nnyo okubeera open tavangayo ku statinga nsonga yonna n'agamba Munira okusinza ku kino na kino y'ensonga kitwayawukana ne Rema Namakula nedda byonna byonna ebiri mu mawulire bya kususpectinga kulowooza kino kubalowooleza mbu kino eno y'ensonga eno yali ensonga naye tebavangayo kuyogera nsonga yonna. Naye noono naye Hajati Kurthum tavuddeyo ku sportinga out nsonga agamba mbu oba omwami ankuba oba omwami muyaaye oba omwami mufere oba omwami mubbi agambe bugambi red flags ziyitiridde obungi. Tukimanyi bulungi nnyo ti era waliwo ensasage ya Akram ne Malaya yagamba yavugako buvuzi mukyala omukyala agamba yali yamugulanga Malaya n'agaana omusasula n'ebisigadde ng'ebyo. Ensonga ya Pretty Nicole nayo ng'emwataakinga kate Pretty Nicole omuwala ate noono Akram ayagala kukola ki ensonga za Pretty Nicole ne zibeerawo. Waliwo omukyala we yali akufuna Dr. Kurthum yali South Africa n'agamba oyo mwami wange biki yansuddewo biki byali bingi kwega byonna nga bijja ku side emu ya Akram eya Hajati Kurthum tewaliwo na kimu kijja kwega kyaka naye atuuse ebintu ne biyitiriza ebyo bye tutegeddeko mu mawulire ne bye tutategeddeeko mu mawulire ne bimusukkako n'asalawo okubeera nga officially akita. Wano ku SMX Media ngenda sigala nkuwa updates gwe kyonna okola subscribing nga notification bell ebisigadde obitulekere. Still wano ku SMX Media bw'ayagala okubeera ng'okola oluyimba audio tulina producer X on the beat agenda beera asobola bulungi okukolera oluyimba lwa audio ku bbeeyi ensaamusaamu. Gwe n'omuyimbi ayagala okubeera ng'okola video kubakubi kwe enamba y'essimu bagenda kukolera music video ennungi n'okupromotinga music wo kijja sobokera bulungi ddala kuba kwe enamba y'essimu ebisigadde obitulekere.